ekyo kye mukoze tumwine ebivume mu 7 byonna bimwogedde katwabule ntwe banyivu nnyo abaganda muli mazzi abaganda muli matako muri imbwanye tomuza kwogera mufu kabaka mutana vaye kwa message kungubaga katika tana vaye kwa message kungubaga kabe Bobi Wine mwe namba kuna midenga bwe mbogedde ne lutamaguzi ne banno mwe namwe gwe mamalide mu kabina kankano video ko nade ndi bundi nakala bidde nenda bamuyita Kisakyamukama yiga musajja muganda era nga ye chairman w'abavubuka eggomba abeni alemu ekyo sikimanyi amukulembeza abakulembera abantu bonna chairman w'abavubuka nye Kisakyamukama ogusigwe gusoose Kisakyamukama wawulya ko sinali ezaliyo yali anonya tamale emirundi okumutema ne Gambia yoyo Kisakyamukama yaliko ng'agamba nti abaganda tugere yazenga avuma abantu nera kuba tikyenjawulo ekiriwo ku luno Kisakyamukama abadde mwavu oba obadde bumuluma nakadde mwavu nivole bambu emmotoka kati nga yanoonyezza omanya balyasereza Museveni basoka kubagana busimanyi manja gundi amanja enyumba bagitwala Museveni n'abayita n'abawaayo Kisakyamukama abadde mwavu nga wanaakunama bajja kumuwaayo akaseera bazimuwadde tumuyita mu maaso kalina okukuba gwe mulimo gwe gumusasuza naye ng'akuba nasaasiddeyo gye wasa omukazi nazaala we yeekaabiri muwala we gye yagenda bafunye ekizibu ekitabanga nawo naye ng'oyo Kisakyamukama omutuufu Kisakyamukama oyo yagaa nti mukulembeze Kisakyamukama yatwala gundi Saamu wa Museveni yabakulemberamu ne bafuna sipiidi egi balina naye Kisakyamukama nga ye talina mutawaana ebintu byakola byebyo ye buli lwavuma ng'eri ali ettooke buli lwavuma ng'eri ali ali ku mulimu gw'omuntu ogumusasuza atolowooza nti nno okulaga abantu akabina ate kyayiseewo nnyo andi kati ayagala ssente nnyingi naye kati ekirungi ekirula kubanga kati byonna biweddeyo kekira agala tulaga kati byonna byaweddeyo dda kozi obunaddako ajja kukola ng'oli kyali waffe mu Kenya yeeyambula naye kati obuddako atulaga bya maaso obuddako atulaga bya maaso naye nga ekikulu kati omanyi gavumenti yonna bw'oba osoma histories ebyafaayo gavumenti weba egenda erina byotandika okulabirako obubonero kati gavumenti ya Musabba yesaawa agenda n'abantu kati agenda kati asiba kati ali mu kuzingazinga bwe buno obubonero Yesu bwe yayogerako andi kati bano abakozi batandise okuggwa eddalu uno mulalu era lwakubadde ekyenjawulo Kisakyamukama kyeyafunye olaba pasono yakubya abantu singa pasono yakubya abantu yadde wa Nuupu manya Kisakyamukama singa eyambudde nga yadde wa Nuupu singa ali mu kukomera n'olwokuba nti gwakolera yali mu buyinza Kisakyamukama so agenda dikolosa okweripotingayo anti yagambye ensonga emuluma butavaayo afazaali muveeyo mu bike ng'Abaganda kati kiraveeyo abike kabaka ayogereko ku nsonga bannayuganda oba Abaganda okuvuma omulambo ne baguweebuula Kisakyamukama yayogedde mu lulimi ki Luganda kitegeeza muki Luganda Kisakyamukama azaalibwa Gomba musajja muganda gerigeri wanga yeyiga kakati kyenkugambye nti ali ku mulimo gwe nga gwogera ku makya n'ogaana onoonya olugambo ali ku mulimo gwe kyekimusasuza kuvoola Buganda nga naye Muganda baise yenkola ya Museveni entuufu Museveni akozesa Abaganda ne bavoola Baganda bannaabwe kirekawa Buganda n'Abaganda okutwaliza wamu kigireka mu Buganda eno Buganda yitegenda genda wabula kiri Kisakyamukama kigatta ku Buganda nti Uganda zaabu yoyo zaabu gwe tulina kasubira kina impact gye kyayongeddeko eri ekibiina kya NRM ate NRM kyayagala impact yagwadde emyaka nga 35 tukyalina NRM tekyaswala yeswaza buswazi abo be bakozi baayo kaki kiyakoze ekyamaanyi nnyo olaba amajiga kuba bannamawulire ekibuuka yaloga Kisakyamukama eyakunamye ekyo tekiina mutaana mu NRM byebituufu ebyo byalwanirira twalabye nga bemulugunya ku mpale gye yabadde ayambadde munda mu Kimazaazi Union empale y'omunda era nnyo mutaana nange singa nfuna empale y'omunda nga tetegerekeka njambala ate munda ani alabayo nze nange ebyomunda njagala bibi ani alabayo era nze mpula ennaku nga nkubanguza bokisi ey'omutwalo nga njanga ya 10 anti munda tewali alabayo nze neerabayo akabina kali bwe bakeetegerezza saakeetegerezza waliwo abagambye talina akakuubo bikigo akakuubo akaki akubadde bagala kuyisaamu mazzi kakuubo kaki
Omuganda kyayita empataanya. Talina mpataanya. Wabula mwakeetegereza baaba. Nze seetegereza amawebuuka naago ga Kisakyamukama saamaliddeko nnyubuto. Era nze kasaakize nti ne ŋŋamba maama nenzuluka ne nvaawo. Abaana be kibalekawa. Kati abaana ba Kisakyamukama essaawa yo tebalina mutawaana kuba bayinza okuba bakyali baana bato. Naye nja kusaba Mukama muwangaazeeyo emyaka 6 anti kagenda kuvaawo ako. Paka ne paka kagenda kubeerangawo kati lumu ajja kuba atudde mu ddirawo ng'akali ali myaka nga 7. Omwana wagamuno si ye jajja kati amutundeko bw'ati. Kisakyamukama ajja kwagala toyo emibiri ng'olunga n'omukulembeze yali amuwaga takyaliwo n'obuyinza yabuvaamu dda ye mwennyini yawule mulinga awulye payini mu bulamu bwe olwali agenda kumuyamba. Kati kimukosa kati kimukosa kuba kati yadde ayagala ssente. Kirekawo bannabyabufuzi abaagala ebibiina byabwe n'omutima gwabwe gwonna. Kuliko eyavaayo n'agamba nti ye Museveni amusingira eriiso lye. Nga bali jemu. Ne bwe kuba kuli waayo nga Museveni n'asigala ng'afuga akisobola. Waliwo naye yagamba mbu ku linnya lya paati eya Janet simanyi eryamuwuuzi naye byagenda okudda kati ali mukyala alima. Ati ng'enagenda nti Museveni ye Museveni akozesa Abaganda ne bavoola Baganda bannaabwe naye nga ye talina mutawaana ali eri ku ntebe afuga. Museveni ye ekimusumbwa kiba kintu eki gwe yakola obusungu bwe kwata ku ntebe ye. N'ebino ebisigadde yajja tukozesa nyo talina mutawaana ajja tukozesa nga kondomu naddala nga tuli baavu. Manyi omuntu omwavu wangu akozesa nsoli talina mutawaana ekimu. Message yo nga tumaliriza ku Kisakyamukama gy'oyinza omuwa obudde buno. Mwagaliza buwangaazi Mukama ateeke omukisa mu maka ge amuwa ebisobasobanyi ng'obugulu bw'eggongolo kyemwagaliza kyokka simuyinaako mutawaana. Okay, atwogere ku musumba eyakubye endiga yaziwewenyudde embooko. Musumba oyo era naye yansanze bundi bujjeyo nga ndi mu kutaayiza. Ekikulu kiri nti eddiini awo weetuuse. Musumba yakubye Endigaze kibooko n'endaamu n'abakazi abakulu n'abasajja abakulu ng'abakuba. Omanyi anka ebintu by'okufuna bwokera ku makyakasanga omukyalo wateeka obubotiiki ye wano gw'olwojja n'omugulako noga nti omukyalo oli enje alina obugoye obulungi bwe kasita omukkiririzaamu ne wakuwa ekifu kasita okkiriza mu mutima gwo nti enje alina engoye ennungi kiba kiwa. Kaakati obuzibu bwe tufuna ffe abantu abaavu n'abali mu mbeera embi tugenda mu kkanisa ezo nga tulina ennaku yafuka tugumya myongo. Kati w'otuukayo pasita n'ayogera ekintu n'owulya nga obuzibu gukakkanya kiva nti kyagamba kyonna ogoberera nga kyala kyattuleera. Naye nga webanga eddiini y'abalokole awo weetuuse nze sijja kulokoka. Nze sijja kulokoka ng'eddiini etuuse mu kkuba awo sijja kulokoka. Naye wabanga pasita kuba bayiza ne ku poliisi bamuwadde obujulizi baga nti baleke pasita waabwe. Endiga zo zaagala pasita waazo. Zaagala pasita waazo. Kati nze nja kusaba pasita kuno wabanga yakubye ekibooko emwe mwaka 5. Ezo Ndigaze ezazikubira eddala. Akati ate omuntu azikubye n'omuntu aziwasizaamu omukazi. Gundi z'abalokole ezo ziraba. Ziri matankane nga mpale ya Museveni. Tezitegeerekeka. Gy'osanga omusumba ng'agamba nti okuwasa abakazi ababiri kibi. Ebbanga eryekulungulula n'awasa. Gy'osanga omusumba ng'avoola mukazi we mukazi alina ekikulukutu. Gy'osanga omusumba awo bannaffe bo. Kirekawo abalokole. Mulimu abalokole abatuufu nga pasita bwero byabisuubizibwa. Muggyeko kiyagaana ekyokuwasa. N'ebisigaye talina mutawaana. Alina ekyogala okwasaluza naye naye alina ensonga ze. Kati naye waliwo n'abatali batuufu. Era nze bugembe oyo mukkiririzaamu. Era nze nsobola okugenda ewe mu kyaki ye n'entuula n'empuliriza. Nagendako mu kyaki ya ono w'okubbiriyani. Kakande. Ssennyonga. Ye Ssennyonga ono yalavuma yiganga afudde. Ssennyonga. Nagendako ewe n'ensabirayo omwezi nga gumu nga nange embeera mbutuufu endi bubi. Naye nga sipiidi kwavumira basumba banne. Yakizungiriza. Kati nze mwennyini ne neesalyawo ng'omuntu ategeera. Ne ŋŋamba embazze wa anko nga njagala nsabire. Ate ng'etwawukana avuma kacumbaali. Mufo ky'okumbuulira enjiri ate avuma kacumbaali ne ŋŋamba ddiini y'abalokole. Nagivaako ngenda va ku bbeere lya nnyabo. Ndaba ndabe. Naye nga gye binakkira ffenna tugenda mu ttaka wano. Buli muntu kyokola ku nsi ojja kisasula mu maaso ga Katonda. Naye nga ye pasitoro y'abakube nziyana kuno yakumuwayo ku kasente. Abakube nakyagadde nnyo anti nze ndi muntu mukulu era ategeera. Tosobola kuŋŋamba mbu jangu nkukube n'engalamira ate sikumamirira ebikonde awo. Kati abakuyita nze nali muzadde wange
so kitegeeza tokkiziganya na kya poliisi kumukwata ati yakoze eki oli okuba abantu bemusango poliisi yetalina byakukola fo kyokukwata ono yakunama ate bakwata oli ali ku Ndigaze amanyi sente za spendinga mu Ndiga ono Omusumba talina mutawaana ono yakubye bantu be kibanga gamba nti oli akubye omwana we gy'omuvunaanyi kintu tekirina mutawaana akube bantu be kayagala ono Omusumba waba mugezi anoonye wizo abeere nga yavuunula nga pasita aba mu Luzungu wizo ali mu Luganda pasita abake kibooko wizo abake ŋŋuumi kyaki ejja kunywa tebalina mutawaana abo nze pasita mwagaliza buwanguzi nga tumaliriza abantu bagambe ekivulu kya ddi ekyawuninwagi ng'ennaku z'omwezi 9 tukkirira ali wansi wabula lwakuba byonna ekisinga okunnuma be bategesi abapya abaleeta muno abayimbi tamanyi buli wiiki tubala abategesi buli wiiki kane winwagi bagenda okulaba be nawuliddeyo bakasasira abalala abajja naye tugende twagere wininwagi David Vitalo nga 23 ne Gravity omutujju gyali wa baba FM ogamba ki anko awo wennyini wenkubuliza ku kibuuzo abayimbi nga mususiza obutabasasula abayimbi babanjija ku stage kati nze abange mbasasula kuba nti ye mutima omanyi mutima oyo amanyiira alina akamanyiro omwo yayimpukira omwo amanyiira nyera ye mutima mulamu bw'amanyimba omuyimbi ali omu yeka kamiriyo kuva wavaliyo naye nze ekintu ekyo kyeyakoze nakyagadde era muwagire n'okumuwagira kubanga Spice muyimbi w'amaanyi ate Spice si yasoose okukikola 2014 2015 bebe kulu yabanjako emitiyana kusani FM yamutimba nga tebakkiriziganya zana agenda mu booking nasoloze $9,000,000 nalyoka walampa stage n'ayimba amount niyo ekikola nga tuli mu Bunyoro Spice si yasoosula kuba nti ono mutaddeko nnyo amawulire ne Gravity naye yakikoze still naye yabanjiza yasirisiza ebidongo n'agamba bamusasule ezize abategesi beddeko omanyi abategesi abalowooza nti omuyimbi okujja okuyimbira mbu abaakuyamba funa tuli mu kuyambagana kati oja spendinga sente nnyingi muyimbi bati gwe mutima n'oveeri n'obutamanya kwogera walinganga abakazi n'otimba omuyimbi atazaayimbe ayina ogala okumuwa sente anti Spice abagaana kuyimba abawagizi balowooza nti omuyimbi yaganye okuyimba kitta erinnya lye kakyuva yalinnye ku stage yerwaneko singa atimba kamiliyoni ye kabala n'abaleka kuba kamiliyoni w'amaanyi yenambe muwa Uganda Kachumba aliko tubadde